Tuwa kusema official najo sinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu kuno kusovanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangalira bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tukubaza okubanga ate kwoli era genda maaso kubeera nga teweekuumira ku mukutu guno kale ku channel eno tugoberera ensonga ez'enjawulo okusobola okubeera nga ate tutuusa amawulire okusobola okubanga tunoonya obwenkanya mu mbeera emu oba endala ate n'okulongoosa amannya just in case waliwo erinnya ery'omuntu eriyinza okuba nga ligezaako kuba nga ate littattanibwa. So ku channel eno tetulwana ntalo naye ate tutuusa eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo kubanga yoyo atugoberera ayinza okubanga gwe twogera naye tatugoberera naye nga omwana we oba mutabani oba muwala we ate yattekamu kaddata n'atulaba. So tugezaako kutuusa eddoboozi ery'omuntu oyo ayinza okubanga ate talina ddoboozi. Kale tukomyewo wene bunnamwaya mu ngobe era ng'ensonga etukomezzaawo olunaku olwaleero ekyali nsonga ya nsamba era nga this time around process z'omusango zikyagenda mu maaso n'ebirimu ebyenjawulo bitusobola okwogerako ne tutasobola kwogerako naye mulimu omuntu omu ebiseera ebisinga omwana ono azaalibwa ku nsi taata contribution ye ebeera nene nnyo ku mwana okubeera ku nsi naye maama engeri gy'omuntu gy'abeera kyenda omwana engeri gy'obeera kyenda kya maama ate pain olumu waliwo lwesukkamukko mu ngeri emu oba endala. Tugenda kukola emboozi eno nga tugezaako kugoberera ensonga wawe byakoma family yafuna obwenkanya bwe yali enoonya n'ebifaananagganako bwe bityo era nga okuninana nina maama munafunafu naye alowoozeza nti kyabuvunaanyizibwa wakati mu bunafu bwe ate maybe alwanagane n'ekimuluma naye nga ate omutima maybe gutowolokose nga yina kyayogeddeko ekimu oba bibiri ate tuve nga tweyongerayo ko n'abalala. Maama asinza okulaba akuyambeko njebaleko kale sebo nabijebaleko atulaba yanetaze okumanya twogera nani nyokera ne maama Nsamba omugenzi kati maama manyago amanya gange nze Rose. Maama Nsamba yali mwana wo wakumeka? Mwana wange obuzibu bwava ku kino mbadde si amawulire g'okufa kwa Nsamba gakusanga nkusanga Saudi Arabia. Tubadde mubadde Saudi? Okusinziira ku ggwe we gakusanga bagamba ki kyewawulira mu kifaananyi ekikyo? Simanyi kubanga n'ebiwuka kati bikyannuma lwekyo sitegeera naye mu nsonga gye nnowooza gye mpulira muli omukyalo oyo bwe tubanga omwana wange bw'abanga yafiira mu maka ge bw'abanga teyavaayo kuwa bujulizi nakuleeta bantu batta muntu wange kati awo mba siina bwenkanya n'omulundi n'ogumu lwa nsonga teyajjayo kuwa bujulizi ng'omuntu bw'abeera nti omuntu afiiridde awakawe kubanga nze ebbanga lyemaze ku nsi ndaba omuntu bw'abeera nga afiiridde kale ne bw'aba nga afiiridde ku kkubo wali nga kumpi n'ewakaawe era abantu bonna abeezingidde mu katundu kano balina okuvaayo okuwa obujulizi busobola okuyamba ku poliisi ne poliisi eyajjayo omwana wange naye eveyo obujulizi omwana we bamujja oba bamujja wabweru oba bamujja munda. Mama Sofa bukya amawulire g'okufa kw'omwana wo ng'omuzadde gakuyisa gatya? Ze gampisa bubi nnyo kubanga okuva we yafa siddangamu kwebaka siddangamu kulya sirina mirembe seebaka kusinziira ku mwana wange ebbanga lye yalimu ate n'omukazi okubeera nti nno akyataayaaya alya butaala ng'ate omusango gwali mu maka ge teyali bweru yali munda kubanga we yafiira sikiwa nti nno bwa muntu waafiira wa tewabeerawo nsasagge tewabeerawo musaayi tewabeerawo kintu kiraga nti nno yafiiridde wano oba teyafiiridde munda. Wakomawo bbanga kimabega bbanga kibisa kibi wamaze ng'okomyewo? Nze akamala ennaku nga 5. Wakomawo wagezaako okugoberera ogendako mu b'amateeka oba tonna bali tolinafuna busomozi? Ndi mulwadde sibeerangako n'amaanyi. Kakati omuntu akulaba eyo
bubaka ki bwewandyagadde okusindikira naddala b'amateeka nga tekuba kati guno musango ojjukira tegunagenda na mu kkooti kusalawo nti ono yakola bwati ne bwati ne bwati gwe nga maama okuyaayana kw'omutima gwo kuli ki kwewandyagadde maybe kyewandibadde oyagala okulabako kyenjagala okulaba Diana ng'avuddeyo kuwa obujulizi ne manager we kyenjagala era nkyagalira ddala mu bwenkanya nga gavumenti kuba omwana tabala wange nze namuzaala kuba namuzaala ewali omukyala Lwanyaga namuzaala nemmala namuzaala nga wa gavumenti eveeyo oyambe ku famire yaffe kubanga kirimu gavumenti erina okuvaayo eyambe ku famire yaffe kubanga naffe tetulina busobozi gavumenti yerina okuvaayo n'omuntu nga yafiira amaka ge ne baba nga ali ku kikomera ekikomera kyagamba yakiwalampa kyali kyenkana kitya obuwanvu lwaki oli ajja kukubuuza ekibuuzo lwaki muba mwesiba ku Spice Diana nga ye mu bujulizi obwo bwe nga tuvudde ku bujulizi obwayinza okuba nga bulikika nga ye mu bujulizi obwo agamba yamuteeka wabweru nga wabweru waliwo n'abatuuze abalala lwaki essira musinga disimba ku muntu omu anti era kikuwaddeko wali obujulizi nenkugamba bw'obanga omuntu afiiridde wano bwe baba bagyewo omulambo abo bonna abeetoolodde wano balina okuvaayo ne baleeta obujulizi ne spasiti nga kwali kati spasiti bw'aba nga taliiko n'ab'ekyalo nga tebabayita kati obujulizi tetubulina nga ffe abantu bo balina okuvaayo balaga obujulizi omwana yafaaki era yajja atya mu maka g'oli Spice Diana kale mateyanziza ngenda kufuna ku muzeeyi okuleka nga olina ekirala okusaba kweyagala okumaliriza nyongera okufuna ku muzeeyi n'okwongera okufuna update kyensobola okumaliriza kyenjagala gavumenti eveeyo nga Spice Diana emugjeyo mu maaso gaffe ajja atubuulira ensonga lwaki omwana waffe ali mu mbeera eyo gye yamuteekamu kale ye maama wa Nsamba maama omuntu ng'omuzadde biki byotayinza kwewerera ku mwana wo wanje ng'omuzadde biki byotayinza kwewerera ku mwana wo Nsamba ebintu byasobola kumwerabyako kubanga omwana wange oyo gwolaba tabadde nnyo na gurupu nti nno babadde nti oba ataayaya nti oba abadde anywa mwenge nti oba abadde akuba ndongo abadde ali ize musirise kale nange enewe siri mwangu siri mutambuze siri mukyakazi era nange ndi omukyala omusirise kati ndoza yali akitutte ekitone kyange kuba badde talina gurupu ngera waaba atudde waava nagenda naweebaka ewe gye yali abeera ebyokuyimba wabimanyako yabitandikira ebyokuyimba sijja kugamba kubanga kati abaana bo basooka ne basirikira ki ebyama byabwe nabeera nga takugambye sijja kugamba nti ebyokuyimba mbimanyi ekiwanvu sijja kugamba nti mbimanyi kale kusema official emboozi eno of course mulimu amannya agaatulwa mu ngeri ey'okuteeberezebwa mu mateeka ga Uganda omuntu abeera n'omusango nga kkooti emusingisiza omusango naye buli omu asobola okubeera suspect osobola okubeera omujulizi as long as olina akakwate ku musango so erinnya lyonna ly'owulirira mu mboozi muno kiyinza obutaba kyankomeredde nti omuntu oyo alina omusango naye maybe ekiba kisabibwa gwe mukisa omuntu oyo okwewozaako n'oyo amusongamu okuvaayo abeere nga amusongamu and yensonga lwaki famire eno ekomawo mu mawulire okwongera okusabawo omukisa batwa omusango gwabwe gutwalibwe mu kkooti okwongera okukakasa ebyogerwako maybe n'oyo ayogerwako aweebwa omukisa okwewozaako ku ebyo ebimwogerwako maybe erinnya lisobola okuba nga teritereezebwa olwansonga nti erinnya si kyekintu ekyangu ekyokukola mu bulamu bw'ensi eno kale mama neyanziza kale si kale tova kusema official tukyagala masula nga tugabanako n'abakulu bano taata naye simufunako nali wano ogwasooka mama genda kugira obudda wano omulundi ogwasooka saamufuna naye ngenda kufuna ku taata wa Nsamba naye twongere okuba nga tugabanamuko mbuulire ku biriwo ebitambula n'ebigenda mu maaso muzeeyi nsanyusa okulaba nange neesimye okulaba sebo amanya Matovu Johnson era nga nze taata w'omugenzi Nsamba Henule taata obadde mu musango guno kuva we gwatandika ye twagutandika nga ennaku z'omwezi 3 olunaku lwali lwa Sunday tugenda ku poliisi okukola statement
naye gutuwuube n'okutuusa essaawa ya leero. Taata mu mboozi ya leero of course background abantu abamu bagiwuliddeko ebipya mu background tujja bifuna nonakola tugenda kutunulako ko mu bintu ebiyinza olowoozebwa nti bye bisise omusango guno guzza emabega. Emu ku bigambibwa nti ekisooka mu musango guno mukuteeka ku muntu omu ekiguleetedde okubeera nga gukonzibye gugaanye ye nannyini maka era yamanya abantu be babeera nabo. Tuwulira nti alina maneja we alina abasirikale ne bakanyama. Bw'abanga si ye tavangayo kuwaayo bantu batta mwana oyo ng'ekyamazima omulambo bagujja mu kikomera kye ku lunaku olw'okunanga ennaku z'omwezi 3 essaawa zaali 2 ne gutuusibwa emulago wakati w'essaawa 3 ne 4 era nenfuna essimu ku ssaawa 7 n'eddakiika ezigwamu ku lunaku olwo lwennyini. Natambulirawo okugenda okunoonya mayiti y'omwana wange nagigwako ku ssaawa 12. Teyali mu mochale, teyali mu kazolite. Kyaneewunyisa gisanga mu kakolido era kiina ekifaananyi kye kyampa nti oba oli awo baalina n'olukwe olw'okuddayo okugjayo omwana oyo babeeko gye bamusuula azaawe. Taata wagenda okubuuza okusinziira ojja kumpa kyolowooza okusinziira ku bigambibwa nti omwana bw'atwalibwa mu ddwaliro agasooka okufuluma gagamba nti yattibwa ng'aggyibwa bunnamwaya. Ki ekireeta ate agambye okuba nga attibwa bunnamwaya atakubeerewo salaama? Anti nange awo we neewuunyiza kuba baatugamba eri nti baawulidde nti omwana baamugye bunnamwaya naye ate bagamba amawulire amalala gasooka ne gagamba nti yalinnye ekikomera ky'omugagga gwe bataayogera essalaama okutuusa lwe twagenda tunoonyereza era ne tukizuula nti yali mu kikomera kya Spice Diana ate nga n'omwana oyo bwe banaakola okunoonyereza okumala okutaliimu nguzi bajja kusanga ng'omwana oyo teyali stranger. Bw'aba nga waliyo omuntu omu nga munene ate wa buvunaanyizibwa n'akeera n'ayogera nti omwana oyo yamulabira ebbanga eriwera ng'era ali mu kikosi kya Spice Diana ng'era anoonya akalulu k'omukungu oyo ka Jacobo omutuuze. Era Jacobo n'ayongera okugamba nti omwana oyo si gumu 2 3 ng'amusanga muki mu studio za Spice Diana. Obwo bujulizi obwo bwe bujulizi obw'enkukunala obulaga nti omwana oyo yali amanyiddwa ewa Spice Diana. Naye nga bw'omanyi Uganda ya leero omuntu wasize ssente gwe bwe batotaddeewo ssente kizibu okumusiguukulula. Taata ekibuuzo ekirala era nga nsonga nkulu mu bifo ebimu ndowooza era ne mu mawulire Jacob avaayo agamba nti yali ayagala okuvaayo okulwanirira famire eno. Mu bulamu obwa bulijjo waliwo emboozi gye bagamba nti eno eri off air emboozi ey'omuntu naye nga tegenda ku kamera. Jacob agamba ayogera nammwe mu mboozi eya bulijjo ate ne mu recording awoleza kino tekigoba abantu bandyagadde bayamba abandi badde babawa amawulire naye nga tebandyagadde ensi bamanye nga bamanyi muyinza okuba nga muba recordinga. Kaakati bwe baba nga poliisi eyagala obujulizi nga gwe obumpadde ng'ate oyinza okukaluba okugendayo nsala magezi ky'okutuusaayo obujulizi obwo. Kuba poliisi ne bwe tulaga kati yatandika otulaga ne gye twakatuuka mugende muleete yalaba Spice Diana obwo si bujulizi obumala. Poliisi eyagenda nejjayo omufu oyo gavumenti eveeyo ebakunye omufu baamujja waboogera amazima wadde balina kye baabawa. Ekyokubawo okijja muzeeyi ng'okyesibako nnyo nga otolina proof yakyo. Kintu nga bwe kyalibadde nze bwe nkutuma n'otandika okwekuluntaza booti oba ojeemera oba n'ensonga ekujeemesa. Kubeera mu maloboozi mbeera ne mu bifaananyi. Taata bujulizi ki bwayimirirako obugamba nti kino omusango guno gwandibadde gwasukkawo dda obujulizi nabuwayo naye bwagaana okumugulungulwa. IO yennyini akwasaganya fayiro eyo agituulidde okumala ebbanga era bwe yafuna obujulizi bw'akatambi yabusindikira Looja. Looja twakimanyako nti ate ye n'abusindikira Jacobo. Jacobo n'atandika okwecyanga era oluvannyuma ennyo nga nze nafuye abaana baatambuza ensonga
paka ewa side edikote ekibuli awo wewava kumaanyi agayambako okuyita Jacob agenda akole statement ye naye nga akatambi IO akalina oba basobola okujja ne bakwata bukwasa omuntu twawulidde ayogera bwati alabika alina kyamanyiiko ebbanga eryo lyonna baali basirise awattirwa omuntu tebabakutte nga ne bakusanga obusanzi ng'otambula bibyo naye nga mu kitundu mulimu gwe baasise gw'okutte muggogo tobimanyi bagamba guno omuggo gwaki bakutwala nannyini kikomera ekyo lwaki teyakwatibwa bwe banga teyabawa ssente n'akwata n'abo bonna abaali bagamba ali ku police bond ekyo omusango omunene bwe gutyo nga ne kireeresi bwe bamuyoola atambula ebibye imagine bamutwala mu kkooti era ne bamukyajinga ne bondi ne bail ddembe ly'abuntu kisinziira ky'okoze yakuba luyi nti omwana mulamu ekyo kitegeeza nti abantu bagende nga batta abantu kuba ddembe lya bulamu ffenna tutandike okutta era basooke batulekenga ndowooza paka lwe tunennyulanga ekyo ekireeta abantu okubeera n'omutima omulala mmwe abayina tuwa eddembe lyaffe n'okutukuuma n'ebyaffe bwe mulagajjalira abatutta kiraga omutima omulala oyinza okusanga jjo wano bakutta abaana baadde bagenze mu bidongo nawulidde ku Freedom City nga tebalina kye bakoze ne babasuzaayo baadde bakoze eki ono yatta agambibwa si kugambibwa kubanga tannatuwa batta nze olwaleero mu nju yange muno ne mufiiramu omuntu bankunya era ne ŋŋamba ekyamazima kyabadde bwekiti ne bwekiti era bwe sikikola nze bantwala olaba musaabaza ayinza kufiira mu mmotoka era bagamba bannange tuvuge tugende ku poliisi ffenna n'abaki n'abasaabaza abalala naye omuntu afiiridde mu kikomera kyo nga tafudde nti abadde yeebasa aliko n'ebiwundu mu statement kitegeeza baamutemula mu statement taata ewandiikibwa nga tuvudde ku bifo ebyogerwa statement eraga okufa kwa Nsamba nga kwali luddawa statement tebaatuwa mukisa gisoma mu ye gye yakola nga IO kuba yatugamba statement gundi fayiro akyagikolako n'atugamba yagitutewa state naffe ne tuwuliriza naye nga tusuula enkesi nga tebangayo ne mukubira nga nze nkoyo okutambula nangamba ye oli luddawa nga tolabika emuga ndi munafu nangamba fayiro nagiweereza naye yakomyewo nina bye ŋŋenda okwongeramu nga bali mu kugitigaatiga otegeera wanti bagitigaatiga omuntu eyasoma bakuwadde omulimu ogukusasuza lwaki tokola kintu nekigenda kumpi myezi 2 ensonga enkulu ng'eyo eriko okufa kw'abantu lwaki oba tokikola ng'ofuna omusaala gwa gavumenti ku musolo gw'abantu taata omuntu wabuuza omusango guno ku myezi 2 gutambula gulemeddewa bwe tumala okulaba nga fayiro tetambula tunoonyerezaako nti ne ewa state gyatugamba teriiyo abaana bawandiikira side edikooti ekibuli era n'abawa ebbanga lye balina okuddirayo bwe yaddayo baasobola okulagira abeekatwe fayiro egende ekibuli tebaagitwalayo era ne bamugamba nti ate fayiro ebuze bwemala okubula batugamba nti ebuze ekigambibwa nti nomukozesebwa okuzannya ebyobufuzi bannabyabufuzi abaagala okutwala ekifo kya Jacob obirowoozaako ki siina kyembirowoozaako kubanga nze kyendowooza kyakufa kwa mwana wange ng'omwana oyo tannafa Jacob twali tumuyinako kyetwogera kufa kwa mwana wange kyayagala ntwagala kutwala atwala ekifo kye omufu yagenda okitwala nze ngenda okitwala baana bange nze isu eyange kufa kwa mwana wange siri munnabyabufuzi wadde ndi mukulembeze kuba nze seesimbawo mu ebyo ebyokuleekaana ebyokuvuganya nze abatuuze bavaayo buvi ne bagamba chairman azze nti mu kitundu kyaffe twagala omuntu oyo atubeererewo ku nsonga sigenda mu ebyo byakulwanagana kati nze siri munnabyabufuzi nze njagala njogera ku kyakufa kwa mwana wange Nsamba so ni wamala okukola statement kyekyazaako yogambe gyakyusakyusa kubanga ffe bye tulina mu katambi byeyayogera
sibe yayogera mu statement ate ne state teyatuwa mukisa nnyo okumanya bikirimu kuba twamusanga naye ali bwati nga mukambwe muzibu era yatugoba ne mu office ye natugamba kakati obwemba temuli matidde mujja genda mu room 7 ku Amber House workers house ye wali mukama we tumunyonyole yalagire bakole ki bagende babakwate ne tumugamba sebo tukikoze ddi yatugamba mu week eno lwajja okubanga atuusizaayo fayiro ngera atugamba ajja gituusaayo lwakuna kuba tayinza tusaba ssente tayinza kusaba Spice Diana ssente wabula ssente zirina kuba za gavumenti kati ye waazisuubirira naffe tugamba fine oli bali b'amaanyi tewali gojja kukwata bitogi nti lwaki tokoze kino ffe tulinda wiiki eno tujja genda era tujja ttambula paka oba lwe bunaatuggwa ku ntumbwe ate ne bannaffe abalala batandikiraawo omwana oyo maama badde tebamulaba yatuuse n'abalala bajja kujja nze bwe naakoowa oba olinaakoowa n'omulala abalala gye bali saamuzaala nzekka ekika gye kiri n'ebukojja gye buli bujja situka nange bazadde bange abalala gye bali era banyiivu olw'omukazi oyo ne Roja n'abantu be bonna be yali nabo okutta omwana wange okusinziira ku biiriwo bukyanga musango guno gubeerawo tetulabangako ku manager Roja ne Spice nga bakomentinga ekintu kyonna mu mawulire ba wantu wonna naye okusinziira ku byogerwa mu boogeza Spice yakola bwati mwe bimwogera biba bivaawa kati singa olwaleero goli wano waliwo abakulabye ng'ojja olowooza n'ozirikira wano bakujjawo bujja ne bakutwala tebabako bye bambuuza oba nange okuntwala n'ababaddewo kakati n'omwana bamujja mu kikomera kya Spice Diana y'ensonga yennannyini maka nze nga tebannakwata mwana wange bayina okumbuza nali luddawa ate obanga nze mba nkubye n'essimu Spice Diana ye yakubira poliisi essimu ekyo ani akyogera poliisi yayina okkireeta lwaki esirise era ani yagikubira bamukwate amugambe walaba ki kuba bw'okubira essimu mu dakiika eyo oba olina kyolabye okusinza ku bibagamba ani akubira poliisi essimu Spice Diana ye yakubira poliisi y'e Salama Road poliisi y'oku Salama Road neekubira Katwe ab'Ekatwe ne bagenda ne bajjayo maiti kuba ne bwe nali mbonaabona enkeera okufuna ebbaluwa ya poliisi nsobole okujjayo maiti ab'oku ddwaliro baatugamba katukubire abaleese maiti b'Ekatwe ne bakubira ab'Ekatwe ne bagamba katukubira ab'oku Salama naffe be batukubidde kati ani yakubira ab'e Salama asobola beera omutuuze mukikomera kati omutuuze oyo bamuleete saawa kiwe yalabira omulambo kuba era abantu ensasagga ebeerawo nze nkoze ne poliisi mu kitundu kino era abantu bakwata omuntu defense yangu wako mu bwangu nkubira poliisi fenna ne tubeerawo ne wabulayo n'aka vidiyo konna omuntu ka postinga tomubbi wuno taata omuntu agenda kubuuza kyekikuleetera okubuusabuusa ekigambibwa nti nno omwana yaggyibwa mu kikomera nga mulamu n'afulumizibwa wabweru eitha n'akubibwa abatuuze oba ababooda kyekikuleetera okubibuusabuusa wembuusizabuusiza waawano nasaba poliisi tugende ku crime scene ekyamazima omuntu akubiddwa abantu ab'ebweru ensasagga ebeerawo awo twalisanzeewo amayinja twalisanzeewo buli kimu ate lwaki yanneekweka nze n'enteeka eriyo n'egenda yokka kuba nze nnumwa nze nannyini kintu njagala kumanya butuufu lwaki yantereka eri ne bannange yo n'egenda eri kiki yali ebala kiki yali eyagala okujjayo nga nze sitegedde nagisaba nekkiriza n'entambuza ku Mande ku ssaawa 3 natuuka ne baŋŋamba ssaawa 8 ku 8 n'entuuka ekyo kyali kiraga nti nnumwa nina kye neetaaga okumanya kati gwe bonga nti sigala awo gwe n'ogenda eri kiba kitegeeza olina by'okweka twabasaba footage kuba omwana bwebaga nti yalinnya ekikomera kamera zaali mulabye naye olwokuba tebyaliko era teyalinnya bulinnyi kyovula bagamba nti kamera zaali nfu n'olinnya ekikomera ekisinga ekyo n'ogwa wansi eri n'ofuna embavu era ezitambula n'oyita ku mbwenkambwe n'oyita ku basirikale n'oyita ku bakanyama n'ogenda waggulu poliisi yo terina bwongo obwo bwekozesa ku bulamu bw'omuntu ddala kisoboka tekisoboka kati mukama wange ekikomera ekyo osobola okkirinnya tekuliiko bbagala
owanvu sisobola osobola kirinya era n'otuuka ku topu n'ogwayo n'ofuna embavu omuli abasirikale omuli abakuumi nga ki n'otambula paka waggulu ogenda otemula omuntu bano era nga tebakwata bagamba ate yeekweka mu ttooyi ate mu kinaabiro kwegamba ng'olaba bavuya naye ekikulu mu byonna Spice Diana atule ng'akimanyi Lojja ng'akimanyi ne bakanyama be nti batta omwana wange naye ebintu by'ensi Katonda yabifuga bugenda kukya gavumenti ne bwene batevuddeyo tuwa bwenkanya kuba babikolamu bwe babawanga basirika myezi ebiri batulidde fayiro Katonda ajja kulamula tata nkakasa n'ensonga bizinesi yawe kwogera ko tetunnamaliriza nkakasa ekisooka mu Uganda waliwo kye bayita deformation and character assassination byebiki character assassination kwegezaako okwonoona erinnya ly'omuntu sooka olindeka twonoona erinnya lye omwana waffe teyafa kaakati ate nyonoona linnya kinga njogera ku kintu ekyakolebwa luli ng'omwana wange tannafiirayo yali awulira eddoboozi lyange gwe wali ojja wano baali bandaba ku midiya kati otta omwana wange nsirike omwana wange yali tajja kukola linnya lye erinnya Spice Diana nga talina bulamu linaabeerawo omulamu yakola erinnya nange nwanirira bwenkanya ku bulamu bw'omwana wange kuba naye yalikoze erinnya yalibadde wa mugaso gyendi yalibadde wa mugaso eri eggwanga ontegedesewo teri atali nalinnya nange ndirina kuba era bwajja abuuza n'osinzira na Kampala waliwo erinnya lye nakola oli abuuzabuuza nti awo bwemba weewo ntuuse nawe oyina erinnya ebigambo taata byayogera ebitanabeerako bukakafu bupuluvingibwa bireetera abawagizi ba Spice Diana okutandika omubuusabuusa nga babuusabuusa nze ye omuyimbi nti mussi kaakati bw'aba si mussi kansabe Katonda omanyi gwe kitannaliira nnyina yagamba linda buke bali muzuula kuba ye ekyamazima musaddaasi ekyo si kirumamu baligenda okutegeera nga n'abaabwe bagendeddemu olyaga alinda buke kuba tekiridde nnyina akasembayo waliwo abalala bagamba lwaliro twazze kuddamu kubanga taata tali si mukozi wa ku TV tafuna mukisa kuddamu ebyo ebibeera mu mitima gy'abantu maybe kiyambeko abo wayinza bali abadde yeesibye okusupportinga mu ngeri yonna ayinza supportinga side ya Roger supportinga side ya Muzeeyi side ya Roger kwejjako musango side ya Muzeeyi kufuna bumativu eri okufa kw'omwana waliwo agamba nti buli bwogamba nti Spice Diana yatta Roger yatta obanga alina obujulizi nti Spice yakwata ku muggo n'akuba kaakati Spice Diana kale ogamba tewatta naawe Roger ogamba tewatta omwana ebiwundu bye yalina ebiyitirivu ebyo ye yabyeteekako yanywa amazzi ne gamutuga yalya mmere n'emutuga kiki bw'abanga teyattibwa buttibwa nga yafa bibye era singa yafa bibye ne batugamba alabika yalidde emmere oba kiki ate era ne buba butwa banoonyereza ne wawe yalidde emmere musuubirawa ku ssaawa bwezi timwamulabyewa ate era kulyawa ne bamanya nti yafudde ki butwa oli nkugambe bamukuba ekintu mu mutwe muno nga n'enviiri wano wakati nsaleko ezimu kubanga enviiri ze zaali bwe ziti kuno yaliko emisale kuno nga n'omukono ogumu bagumenye nkubuulira kino ekigere olwala nga balwabuluzzaamu ekyo kitegeeza ki yeeteekamu ekiti oba ekintu kyonna ekyamufumita neyeesala wano ne bamukuba gano gonna amannyo ye n'abyekuba bwe baba bagamba nti tubateekako okutta nga poliisi ddala yamujja mu kikomera nga si be baamutta baweeyo abaamutta abatakka wansi w'abataano kubanga bagamba nti bo baamukasuka ebweru bw'oba wamukasuka ebweru oluvannyuma n'okubira poliisi essimu walaba n'abaamutta nsaba gavumenti etwale obuvunaanyizibwa mu kitundu omwana wange mwe bamuttira eyoole bonna esunsule nga bwe baga nti kyabadde kikwekweto mu kikwekweto bwekiti twakwatiddemu emmundu bwekiti bwe bati abalala twabatadde ntera obbiwulira
ng'omukulu wa poliisi omwogezi ayogera nti twakwatiddemu n'abaffe katubanoonyerezeeko ne bwe tunaabazuula bavunaanibwe bayole ekitundu kyonna bajja kwogera abatta omwana wange kubanga sisuubira ti okuva ewa Spice Diana bwe baamukasuka mayiro bo baamufulumya yabe ne bikomaawo tekisoboka lwansonga tekisoboka lwansonga nti nafuna omukisa mu nnaku ezaali tezinayitawo nnyingi baamukasuka wabweru ne bamusa ku motoka ne bamutwala mayiro gye baamutira oba baamutiraawo bwe baamutirawo twanoonya amayinja n'omusaayi sabo njagala oddeyo manyi nti obusobozi obulina ofuna awantu osalirewo enkoko olaba omusaayi ebbanga ligunaamalawo ogerageranye n'ogw'omuntu olabe twagunoonya yensonga lwaki twesiba ku poliisi tugende crime scene ffenna tuveeyo nga tuli bamativu enkuyanja y'abantu yajja etugoberera nga n'abamu sibamanyi nali manyi bange be nagenda nabo naye nga bonna bagamba kijja kitya kati amayinja galiwa biki olaba oyinza n'okumanya nti eno emmotoka ye yaseereredde wano naye omuntu omusaayi ne gutalabika actually nga mmaliriza ekya family ogezaako okutabagana ne bali bemunenya okubanga omwana wamwe gye yafiira wagezaako kubawo omukisa gw'okutabagana sitegedde ewa lwaliwo we twawulirako nti family yammwe mwafuna okugezaako okuva side eri eyewaloja okutabagana maybe musobole okwetegera maybe ne byemwegirako biveewo musobole okufuna obwenkanya nze taata w'omwana sifunangako simu kubanga essimu zange kati ziri open poliisi eziina ate nabo batuukayo teri yali ankubidde ate ekirala saagala muntu ankubira nga simutegeera ye akole bukozi program nti wano so si kunkubira obeeko by'oŋŋamba ng'olusi si yeggwe mba njagala omuntu nga specifically yeggwe so sigamba gwegenda twawulira nti agamba bajja mukubira essimu oyo akube sizikwata bwe manzi kutte nziwuliriza nentegeera ne kikyobala ani gw'osaba obuyambi specific esaazi no mubonna gy'oyise gy'otambulidde olowooza essuubiro lisigadde waani kati essuubi lyange baatugamba wiiki eno fayiro bagyongerayo nja girondoola mu busobozi bwange paka weeneekoma bweneeba tetuyambiddwa tujja kubebbera mpola mpola tuve mu ofiisi zino bwe zityo tujja kutuuka yonna ne bwe bunaabaddi ne bwe kunaaba kutuuka wa mukulembeze kuba baali bakisuubira nti poliisi y'ekatwe fayiro wejja okumaamira era esirikiraawo kuba ffe tugira nitubawo obudde nga tetunyaze ku fayiro tetugenzeeyo tubakubira bukubizi kuba IO walolo yagamba fayiro yakomyewo nina byenkyagenda okutereeza naye koliigi wange yafudde ne famire ye tugenda kuziika ne tukiwa obudde kuba omuntu agenza okuziika atwala obudde ne tukiwa obudde ne tumukubira nga nze okutambula nkukooye nangamba nti bazadde be balwadde agenda mu kyalo kituufu omuntu bwe olwaza muzaddewo kikunyiga era osaba n'okusaba sika mulimu ogenda otaasa obulamu bwaki bw'abazadde bo ne tukiwa obudde naye byagenda biddako ate fayiro ate mulindeeko ate biki kyatuwaliriza okutambula ne tunoonyereza ewa siteeti gyayogera nga teriiyo bwe twamanya nti teriiyo abaana bagenda ekibuli ngera bwe gambye awo ekibuli waliwo ko ku mbeera nti basobola okuyita Jacob akole statement kati bo bwe banaakikomya nti kitudde bataddewo akazito tujja kweyongerayo neewalala tutuuke naye ateekeyo akazito naye kinaaba tekiwedde nze ng'omutima gwange gukyakaaba maama we omulaba yazze mu mbeera enzibu n'ekikaji ekiri ffena tetujja kujja muyolera n'omulundi gumu tujja kulwana mpola mpola nze bwe nkoowa ng'abalala bakikwata kuba omwana wa famire wakika n'abeebukojja gye bali era nkakasa nti bambega ba Spice Diana gye bali bajja kujja kino Spice Diana ne Roja nga mumansa ssente mulowooze nti mujja kiggalira bakiggalira kiseera
office zikyuka ate omusango teguvunda nze ne bwe naabanga mpuliranga bintami abalala bajja kikwata kuba oyo omwana oba bonna abaana bennina balina gye bakulidde ne bagamba babeereko eno ono mwagala noono abaana balina abantu bazadde baabwe bangi bajja situka nze ngamba kimu Spice Diana gira okozesa ssente zo nga bwe batugamba nti olina ssente tetujja kumalako naawe naye Katonda talina ssente zasaba talina era ye ajja tukulembera mu kkubo ly'anaatutemera obulungi kuba bagamba nti Katonda ateme ekkubo awatali kkubo tutuuke we tunaatuuka oba enkya oba luli oba ddi Spice Diana ajja kugamba nti ye ono namwettira kale sirina maanyi nti ngende mugwire mukube ate era siri mulwanyi naye Katonda mmanyi nti mulamu eyawaayo Yesu okumukomerera ku musalaba okufa yali ayayanira ki byanfuna sente naye simanyi era tebatulaga nga accountability nti omuntu oyo eyawaayo Yesu bamubonyebonye bamutte oba yazisaasaanya atya abo baataddemu sente bafutyanko omusango gwaffe balye ffe tukaaba kuba omwana wange yali badde wa mugaso byebyo muna kale mu mazima ga Katonda teri muzadde asobola kuleka musaayi gwa mwana we kumala gagenda ekyo ndowooza buli Katonda gwadde omukisa okufuna akaana naye kaba kakyali kato kituufu kakati osobola okutegeera taata ne wobanga owulidde nga alina waakyamyemu I believe osobola okumutegeera omutima mwayogerera buli muntu yenna bw'ava mu bulamu obw'ensi eno kyandibadde kyamakulu nnyo okutegeera ekimusse ku lw'obulungi ne ku lulungi bw'amaka gano obutagamba nti amaka gano gaavaamu omwana yafa nga bamussenga omubbi so nabo bandyagadde okutereeza erinnya lyabwe then eside ya Spice erinnya terikoleka mu bulamu obw'ensi eno wabanga alina obujulizi obusobola okuvaayo okumuyamba okwejja mu ddubi lino ndowooza buli munnayuganda kyeyandibadde asaba okufuna akimanye nti nno naye nayo muyimbi waffe kino tasobola kubanga atakikola kuba naye ndowooza kiba kimuaffectingamu ffe kusema official wakitulemerako okubanga tukola emboozi zino at the end of the day twasoma amawulire kuweereza abantu baffe aba bulijjo bw'otakola kino ogenda kufaanana ng'abalala tetuli wano kubaako muntu yenna gwe tussa wansi ate tuliiko olutalo lwa kulwana naye era nisaimu bw'atakikole era wajja bbaawo omulala akikola kale omukulu gyantumalirize mu dakiika 2 kuba no tubadde nga twogera n'ebiseera bingi so empapula zolina zaaki mbalamusiza abalabi ba programu yaffe eno empapula zennina olwaleero zibadde zirondoola omusango gw'okufa kw'omugenzi Nsamba Henry ayogerwako okufiira mu maka ga omuyimbi omu ayitibwa Hajala Namukwaya abangi gwe muyita Spice Diana so ekindese onsonga ya leero mbalaga ebiwandiiko bino kwe kutambula wakati okutambuza ensonga zino mu kukoowa mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu okulaga eggwanga lino entambuza y'omusango guno kuba bangi babuuza byakomawa era tutuuseewa nga bw'owulidde ensonga zino mpitirivu bingi obiwulidde neze ngenda kulaga bwe tutali bamativu mzeera wandoza ava okutulaga omusango guno tegukwatiddwa bulungi wa omwana ono bukyanga afa oba bukyanga attibwa yattibwa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gw'omukaaga twamuziika ennaku z'omwezi nga 2 ogw'omusanvu twaggulawo omusango guno ku poliisi y'ekibuye oba ey'ekatwe nga 4 netuwaayo byonna ebyali bigobererwa musango guno na biki ebyogerebwa na biki ebigambibwa ebyabaddewo poliisi netusuubiza okukwata omusango ogwo obulungi kuba era poliisi yemu ye yatulaga n'ensonga ezimu zino omwana gye yaggiddwa omulambo gye gwaggiddwa era ne batuyita tukole statement tuzze tulondola omusango okuva ennaku z'omwezi nga 4 buli lunaku tugenda ku poliisi buli lunaku twaka naffe twafuka basirikale okubuuza abakulu tutuuseewa kiki ekyetaagisa kiki ekikyagaanyi
ekisinga okwenyamiza abalabi ba programu eno kwe kubanga twalipotinga ku poliisi ennaku z'omwezi nga 14 nga ennaku z'omwezi nga 4 ku poliisi ekibuye fayiro netuuka mu kkooti ennaku z'omwezi nga 16 ogw'omunaana tubuuza fayiro eyo ebaddewo ate nga n'okugituusa ku poliisi ogituusa mu kkooti twamaze etteekawo mbeera omulamuzi yawulidde omusango guno fayiro eno twatuuka mu kkooti twalipotinga nabo nga tubabuuza titulina fayiro y'omusango gwa Hajara Namukwaya ogw'okusanga omulambo mu maka ge naye twewubye ku poliisi fayiro tetugiraba kkooti neekwata ekitabo kya kkooti netugamba ffe fayiro eyo tetugirabanga Spice muyimbi w'amaanyi era fayiro eyo singa ebadde yatuuka dda wano singa yasomebwa dda era singa mayina waweeri netulowooza nti tulimbibwa kkooti netusitulira ekitabo kya kkooti kiba kinene bwe kiti netugamba ekyo munoonye paka mwe musuubira era kkooti netutegeeza nti fayiro eyo teriiwo bwe twagiwa ku bimu bye tuzze tuyitamu n'ennaku ze twalipootingirako kyagiwaliriza owandiika ebbaluwa kyatuwaliriza owandiika ebbaluwa twagiwandiikira ebbaluwa nga twemulugunya ennaku z'omwezi ezaaliwo zonna n'omusango ogwo wetwaguwaabira era kkooti netukakasa nti kewandikire poliisi okugiragira okuyita fayiro eyo ejje era mu nnaku ezagiwandikirwa ennaku nga 2 nozagiwandikira twali mu kkooti ennaku z'omwezi nga 14 ogw'omunaana netugamba tukomewo nga 16 ogw'omunaana twali ku bukkooti essaawa zaali 11:37 ne baleeta fayiro eyo nga naffe weetuli era registra wa kkooti n'atuyita n'atugamba fayiro yammwe gye mbadde mwogerwako yiino yakatuuka essaawa zino naye nga twawaba ennaku z'omwezi nga 4 ogw'omusanvu ebimu tubiwulidde kakati nga tumaliriza waliwo ensonga 2 zisinga okuleeta ebibuuzo mu bantu ab'enjawulo ddala ensonga bazirabira sayidi zeeri ekisooka toli wa luganda lwa famire eno ndi wa luganda wano okusinza mu brief naga wali mukwano oli neighbor ndi wa luganda lwakuba abamu kye batamanyi nti taata wa Henry bw'aba ayina bw'ayita taata wange bo babawo oluganda kireze ba famire abagamba gwe oweebweru ennyo ku famire ng'olemezaamu nnyo omuliro nnyo ogoba kaki njagala ompa obudde nnyinnyonnyole fayiro eno nakyo ekiri mu musango guno oba kino kireese kubanga olunaku olwo twazze ku react on those things then bwe tukola ne follow up nze kyensinga okwagala mu fayiro eno oba mu musango guno njagala buli sayidi ebe mativu oba ebeere nenkanya ekiri mu musango guno era nga ge mazima omusango guno oba omwana ono kati kankubulyeyo n'ekipyaggwa ky'obadde tomanyi wakati mu musango guno obadde okimanyi nti okuviirako Henry Nsamba okufa yali kolabo ngenda kugamba ekintu kingambye taata ekintu kyebayita character assassination okimanyi bw'oba onziridde mu luganda nja kukikunya okuttattana erinnya ly'omuntu wali okiwuliddeko kino ngenda kikuddamu bwe nti nze ndi wiiringi ekyo kyoyogera njagala kigende ku kyogenda okuddako nti waliwo kibayita oli asobola okukusiba olw'okuttattana erinnya lye nze ndi openi sigenda kutya era nkiddamu mwena gye muli bw'abanga Roger gy'oli ng'oteekateeka kunsiba nti nayonoonya erinnya lyo ndi wiiringi okugenda okukola ekibonerezo kyange paka we kinaggwa naye nzikiriza mbuulira ensi eno kiki ekiriwo tugende kukyakola omwana Nsamba Henry bino ebintu bitanga bitandika nzize mba nnyonnyola enkolagana gye yatandikira era ne mbalagako n'enkwatagana ya Henry ne paati ya Roger n'omuyimbi we Henry yali agala kirooto kye kuyimba ne Spice Diana era maneja w'omuyimbi oyo Lubega Roger n'amutegeeza nti ajja kukikola bw'amutegeeza nti ajja kukikola ayina sente ze yamusaba okwongera okunyweza enkolagana ye n'omuyimbi era ekyamulyaga nti ajja kumuwa kye yeetaaga yamusaba obukadde bwa Uganda 4
obukadde bwa Uganda buno okukola n'omuyimbi we kolabo neza agreement weziri Towaayira. ndi willing jeni gwe oli munamawulire gwe buli kimwe kivunaanyizibwa ku nze ebyogerebwa gwe tebikukwatako wabula bivunaanyizibwa nzo bikola ki Nange manku yambyeko okwonoona. no Henry abadde nga akuba amatanuulu ge oba amatafaali ge ng'akola ssente ze n'agamu gaago kirungi okyagalaba naye nga twebuuza ssente ziragawa obadde okimanyi nti Henry yatuuse okufa ku buloka ze zaakubye ne babuuza ekyalo kino zisukka obukadde 2 naye osobola ogenda mu nnyumba ye n'onoonyamu ekintu eky'emitwalo 2 nga tekiriimu Sente abadde azoonoonerawa. ng'agenda kutuukiriza kirooto kye kyakuyimba n'omuyimbi oyo era nze kyenviirako okukakasa eggwanga lino ekyaviiriddeko Henry okufa ekirooto kye kye yali asasulidde okutuuka wakati mu kukibanja nga amaze owaayo ssente ze eyali amusuubiza omukolera ekintu ekyo yagaana ekiviirako Henry okumukuba kuba yatuuka wali bamugamba fuluma agenda nga bwe babyogera nti yali mubbi ekitali kituufu Henry yali agezaako okubanja ssente ze n'obudde bwe era wakati mu busungu Henry yayagala okulwana n'abaami bano abamutuusaako mutuusaako bino ebisago okutuuka okuttibwa kuba baamugoba ne bamufulumya geeti Nga mulamu. nga bamaze omukubako naye nga tebamunozezza Henry n'agamba siva wano nga temumpadde ssente zange oba nga temumpadde kye mwansuubiza kyamuwawuliriza okukyuka n'addayo emmanju waliyo ka geeti ew'ekikomera n'addamu n'ayingira mu kuyingira bano baali reactinze dda kuba olwedde omuntu baali bamaze omukola ki okumugoba yaddamu nga ye abanja obwenka ekyaviirako abaami bano ndowooza nabo okukwatibwa obusungu okugoba omuntu nga tava we bamukoze eki bwe bamugobye essimu ye yatwalibwa wakati ng'akola olutalo olwo yalina essimu ye yali agezaako kukwata akatambi ojja kumbuuza gwe wakategedde otya kino nkakasa gavumenti oba ab'ebyokwerinda ffe batuyambe batukwatira abantu betulumiriza ffe tubawe obujulizi n'obumu bwe sijja kuwa mu mawulire wano kuba tebujja kugasa Lwaki olemera kubakwata? Lwaki tumusaba tugenda bagenzi mu kkooti ne babasimba maaso g'omulamuzi maybe ne bafuna bail oba ne batafuna because ye process y'amateeka. mu mateeka tugenzeeyo ebbanga lye twewuubiddemu ku musango gufaanananga guno obadde okimanyi nti mu musango guno abaami bano kola statement bazikolera mu mawoteeri ekyo obadde okimanyi Osanga gye baabasanga ddembe lyabwe. okay ddembe lyabwe statement baamala ozikola n'omusango ne guweerezebwa mu kkooti ffe tusaba gavumenti ebakwate babateeke mu kkooti babasimbe mu kkooti ffe tubawe obujju baweko Nga tumaliriza obujulizi bw'oyogedde busobola okubeera proved mu kkooti singa otuuzibwa mu maaso agamba kakasa by'oyogedde. singa kyensinga okwetaaga era kyekisinga kimpuuba mu kkooti ne ku poliisi okuwayo obujulizi buno ku bantu bano eitha ekintu ekyokulala manager Lodge nkubira essimu kino nkiddamu ng'eggwanga liwulira Manager Lodge akubira ggwe nga takubira taata. anti bo balina entegeera bayo kuba Lodge yakubirako muzeeyi yamukubirako Yeeganye tamukubirangako. naye muzeeyi yatamumanyi nze namba ya Lodge nali njirina era bamala okukwata muzeeyi bamala okubira muzeeyi nimugamba leeta essimu ekkubidde nga yeemu gye nnina Lodge akubira gamba ki? aŋŋamba lwaki tetwesonyiwa omusango guno kiki kye twagala Kubanga abantu beyivi tegugenda mu maaso ne gwonoonera omuyimbi w'erinnya. nze ngamba bino mubiwuli okuva n'olwaleero bannamawulire era kino mu kigambo ensi eno Spice Diana manager Lodge bwe muba bino byonna ebintu mugamba temwabikola ffe twagala biri ebintu bibiri nze byensaba Spice Diana bino ebintu ogamba tobimanyi era towatta era okufa tewaliiwo naye ebintu bino Agamba ddi? abamutuukirira era ne statement gye yakola yagamba teyaliiwo naye ffe atuyambe atuwa abantu be yaleka mu maka ge abaaliwo ng'ebintu bino bikolebwa atugambe nti mu maka gange nalekawo Lawrence Simon Fred
bw'aba teyaliiwo ate anaajulira baani batamanyi. Kyoyagala otegeeza nti Spice Dane wakati alina bamuyambako. Katugambe nti abamuyambako be batta omwana. Basobola okuwako obujulizi nti bane maama ffe twatta omuntu. Fe abatuwe gavumenti ejja kukola ogwayo okumanya kiki ekyaliwo era lwaki kyakolebwa. Ekyokubiri ate nga kyekisembayo, Spice Dane olina abakuwa amagezi bangi, naye susuubira lwaki tebakuwa amagezi gajja kutuukirira famire eno, otuule ku mmeeza naye oba ogyetonera famire eno ensonga ziveewo. Ombanga baagala ssente. Tatwadde ekikumi kye, era bw'abanga kyagamba ttiimu y'abamawulire weeri bw'anajja okwetonda mujja kubaawo era ssente z'anaaba aleese zaasuubirayo zagamba okuwa ajja baaziraga abamawulire. Okwetonda kiraga nti omusango yaguzza. Fine, kuba bino sayimo gye tulaga abantu be tuliko banene. Ffe twatuuka ne mu kkooti nga tugenza owaayo omusango guno, abakooti baatuwa amagezi batugamba fine ono omuntu mumunoonya ajja kukola ekisoboka ne munaaba mutadde mu kkomera, tajja kubeerayo kuba alina obusobozi bwonna. Kooti really. Kale nzikiriza nkute. Tufunye update ndowooza kyetugasseeko ate tukigasseeko ebitusobyeko mutusaasire naye ng'embozi bali tulina ogikola ku lw'omuntu wa bulijjo kubanga ono bano be balaba Sayimo official be bagoberera. Subscription etandika n'empaka ku mitwalo 12 n'egigwamu gye tulina, so yinza banza subscriber natandika nange omu mpaka ku mmwe emitwalo 12 kati eno emboozi egwamu mu abantu emitwalo 12 mwe mwafuna obuzibu. Naye advice yange ejja kusigala nti no buli omu akola kyalina okukola ekituufu, alina okutereeza erinnya lye litereeze, then ne poliisi ne gavumenti ew'effamire eno obwenkanya bakkirize omwana waabwe awummule mirembe naye nga balina obwenkanya. Mbeere bulungi, mweraba.